Omwoleso gw'ebyobulimi ogw'omulundi ogwasatu mu ebiri oguyindira mu kibangirizi ky'ebyobulimi e Jinja gutegekeddwa Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga nga gugguddwawo Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akiikiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bw'abadde aggulawo omusomo guno, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asoose kutongoza Skipon ng'eno y'enkola empya egenda okuyamba abalimi okutumbula ku birime byabwe. If we want our country to move, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akubirizza abantu okwettanira omwoleso guno olw'ebigendererwa ebirungi ebigulimu ebyongera omulimi n'omulunzi mu maaso. Among the exhibitors are our brothers from Japan, the Ministry of Finance, Animal Industry and Fisheries, especially agencies such as NARO, NAGRIC, and many others. We also have banks and microfinance institutions. Mu ngeri y'emu akubirizza abalimi n'abalunzi okwettanira ennima n'ennunda ey'omulembe basobole okuganyulwa mu bye bakola. Mu ngeri y'emu abalimi babanguddwa ku ngeri gye bayinza okulima ebirime ebirungi ebyettanirwa ku katale k'ensi yonna. The NRM government continues to prioritize the agricultural subsector or the agriculture sector, since it is a key contributor to the development and socio-economic transformation. Despite the coming on board the other means of livelihoods for the population, agriculture still remains the main thrust of Uganda's economic growth. Dr. Caroline Nanchinga ngono mukungu w'ekibiina Kikabi awanjagidde abalimi okwettanira omutindo olw'ebirime byabwe bivuganye ku katale k'ensi yonna. Tubayigiriza okikola otya okusinziira ku rizaati zetufunye okuva mu balimi betudiringa nabo, kiraga nti bw'oba okoze obulungi ebintu ebyo n'oteekamu ebitego n'olondanga ebibala byonna byonna birina ebiwuka oba ebivunyu n'obeera ng'olabirira bulungi ennimiro eyo esobola okubeera nti ennimiro yeri nga teri mu biwuka ebyo. Dr. Namasa Emmanuel John naye mukungu wa Minisitule y'ebyobulimi alabudde abalimi abasusse okukozesa eddagala eryonoonye ebyo bye balima ne bamaliriza nga tebabifunyeemu. Katugambe okusalira, tugambe okukozesa obutego, tugambe okumekera sure nti osimba ensigo entuufu osobola okufulumya ekintu nga tukozesa eddagala lingi era nga n'obuwuka obwandilumbye pests ezandibadde zirumba kino ekintu teziriimu. Match the required standard, because you know farmers, some are in Chigay, the others are in different places, and these fresh things get spoiled very fast when they are being transported to the market, and to maintain that freshness of them from the field.